ng'asinziira ku mukolo ogutegekeddwa abatuuze okusiima ebirungi byazze bakolera ng'omubaka era omutuuze wa Mawokota South. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakolero Honorable Amelia Kyambadde ajjukizza bannamawokota ne bannayuganda bonna okutwalira awamu nti yadde nga gavumenti ezze essaawa enteekateeka ez'enjawulo okubabbuula mu bwavu wabula okukwasiza awamu nga beegattira mu bibiina eby'enjawulo kyakuyambye ddala gavumenti naddala mu nteekateeka empya zezzeegunjyawo ng'eya parish model. Saako ezo zonna kubanga myaka gyonna ntaddemu ssente n'obuwagizi. Kubanga kiba kyangu okusinga okuyamba omuntu omu. N'olwekyo ate n'okwejja mu bwavu. Nze ndaba nti kibayigiriza okusobola okutereka n'okusaasaanya obulungi mu projects ezibazimba. Kyokka ono mu ngeri y'emu akuutidde abakulembeze okwewala omuze gw'okweyagaliza bokka na bokka. Ekize kiviirako ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo okukunziba awamu n'okusaanawo nga kikotogera n'obuweereza obwannamaddala. Ebibiina bingi abantu bye batandise nga bigwa era buli omu akimanyi. Era kye kisinze okwonoona obwegassi mu ggwanga. Lwakubanga abamu abeeyagaliza babadde bakwatamu mu nsawo ate ne kikosa ekibiina. Wabula Amelia yeebazizza abakulembeze ba NRM Mawokota okuzza emitima gy'abantu eri ekibiina wabula era n'abakuutira obutava mu bantu baabwe be baweereza. Nti badde mu bantu nga pulezidenti bw'atugamba bulijjo nti mudde mu bantu mbaweereze tuleme kubeera ku mudomo. Abakulembeze okuli ssentebe w'eggombolola y'e Kammengo Akol Samu wamu ne ssentebe wa NRM mu ggombolola eno bakubiriza abatuuze okwewala okwetaba mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga beesiga obuyambi okuva mu bikonge ebya waggulu nga bwe bazze nga bajuliza. Ensi tunaagitereza tutya? Bannange saagala mwesige nti nyinayo Kano, nyinayo ani, poliisi tugireke kola omulimu gwaki? Kyokka wana abatuuze b'e Kammengo bonna bassizza kimu nga nkuyege ne bakuba amavi nga beegayirira eyaliko omubaka waabwe Amelia Kyambadde mu Paalamenti okudda abataase ku bizibu ebifunza ekyoga n'empeereza gye bagambye ebulamu mu kitundu kino. Naye kati maama tukusaba tuzze ekintu kyaffe obujja okomewo Mukama atukwatireko. Maama tukusaba tukulekerera komawo abantu bamaziga erinnya lye badde tuyamba nnyo Biwaleka mu makubo nga biri mu kutambula oba oli awo byandibadde nga byakolwako dda naye buli kimu kyonna kyayimirira. Disani Kyeswa, Dream TV amakungunte.